Zino zenjatika ezitandise okulabikira mu ttaka wamu n'ebizimbe ku ssomero Bugibologoto Primary School erisangibwa mu gombolola Simu mu disitulikiti y'e Bulambuli ezituuza buli omu obufo. When I visited the area and visited the school as well, I found Bugibologoto Primary School, which is just adjacent to the facility, has also developed the cracks. And I know even the school soon will be swept. Waliwo mbeera y'obudde ettaka lyegabyemu bw'okalikuleetingako awantu likubye kuraka ya kilomita nga 5 mu gombolole. Essomero lino lirimu abayizi abawera ddala 600 nga bano bwe bali ku bwerende mu kiseera kino. From 600 we talk now we are 370 something for now. Children are fearing to stay at school. Okusinziira ku bakulembeze abayizi balina okugibwa mu kifo kino bunnambiro si kulwa nga bafiira obulamu bwabwe kyokka ew'okubazza we batamanyi. We are speaking to the community and to the children and the school administration to ensure that they no longer use those classes and ensure that the children are kept away from that condemned. Basindika ekizimbe ekyo kyonna kiggwe wansi kubanga mbeera y'awantu awo wabi nnyo ate abaana baffe bakusomera okutulina abaana bapiwana. Omwana ayinza okwekeeka n'asanga nga agenze mu kumpi awali ekizimbe nekikola ki nekimugwira. Ku bano kwe kuli n'abo abagenda okutula ebigezo byabwe ebya PLE wiiki ejja. I'm only pleading for them to come. Out of the 33 those who are present today are less 20. Nabo tebasobola kutuulirayo kubanga wonna wasalise. Bagamba nti n'abayizi abakyagumiddewo nabo ebibiina babituulamu ku matitiiri nga basitunkana. Because of the fear, the children they want to go home. Because they fear that they may be washed away with the running water. Because it's March from the other direction. It's really March. N'abasomesa bennyini batandise okwegoba nga batebiyinza okuddirira. Two have gone. Al retirement. That's Mr. Onyaka, Isaac Newton and Kajeche Godfrey. Embeera eno ereetadde n'obulamu bw'abatuuze abali mu kitundu kino mu Katyabaga. Abakulembeze babasabye okwetegula ekifo kino beeyunire ebifo gavumenti bye yabateekateekera okwewala okukosebwa. We have already warned the communities and we have asked them to vacate those places so that we take them to safe places like Bunabutiye, a resettlement that government has secured for such victims. We are beginning with the Namisini team. Tibannange basenguke basuleko w'abannaabo abali bulungi basengukire ku masomero agali kumpi basengukire mu makyaki abantu baveeyo. Bagamba nti embeera eno yakubafiiriza bitagambika anti waliwo ebizimbe byabadde bakajjako engalo naddala ku ddwaliro n'ennyumba z'abasomesa. We tubeera ne Bugibologoto Primary School ne Bugibologoto Health Center 3 tubadde twakazimba ennyumba y'abasawo mabega w'eddwaliro contractor abadde tanaatuwa na bisumuluzo. Eddwaliro ennyumba y'abasawo twagizimba mu bukadde 2 nga buli kimu kyagwa self contained buli kimu nga bw'ogitunako ogamba yes naye kyabuutuse ku jo ogenda okutuukayo ng'ennyumba yonna etukutuse. Kati bano tebamanyi kye balina kuzzaako naddala eri abayizi abalina okukola ebigezo byabwe eby'ekyomusanvu ebibindabinda.